omwana abasaba essente emiliyoni zizireke abasaba emiliyoni bamuga tukuwaako waafu tugikuweerawa alayira omanyi omwana oyo nze baire alienize nalinga muwulira era namba omusajja gwebayitaaye agambye kakusanga ku stage yetajja olwo stage empusa eri kyali yamutegesi kakusanga ku stage yetajja kuyimba nemugamba kuwadde ensonga kimuka otunuli ajjeko music ntaddeko sawundi wuyawo. Okay, mwebale kubanga muli ku That With Gossip, that's the YouTube channel, the David Com Promoter YouTube channel. Mwebale nyo kubanga buli kaseera mubeerako, subscribe, like, follow. Genda tell everyone. Ndino omukulu Dr. Kwefu, producer, MC, presenter, radio, TV, nika comedian kwa chiri. Neo oyina yakayimba. Batalo male kamo chobero chaka tuwayimba. Mama, buli ali Brazil wasamba mupira. Wamune Duncan. Duncan Tiana. Kwefu yarangana. Tiana bashya kuyomba. Kama wale mwabe myaka zote bakola ba. Chita. Nzoti ya manu abo. Atako. Erecho wachimanyi. Kati staff banajijaga Kampala. Staff. Eri nyama. Nyamba staff kuko service go mara Kampala. Nyama kasera. Era mama lokho. Twinane yesimba onkati yatusigira ku WhatsApp yagenda bwe. Muameli. Masembe. Ekifoche kaseta kyazifuna omusala. No nagala bakugirako. Kastapo ina kulinya moto. Oyagala okusonyiwa abali kulembera naye ekikunyisa. Nenda kala ate byonna kala basuku mukali. Ebyo byonna biveeko. Oli awo. N'abantu bennyini abalonzi tebaagala nnyo omuntu abalinyirira. Sege baagala bakulabeko ku ndaba ku ki. Naye gwe oyagala obeerawo ng'olinyirira abalonzi ndakani naye gwe n'obeera mu balonzi tonyiiga. Eyo enfuga nedda. Alwadde omusujja ayagala ajjeko. Alwadde omuto oyinza osigala sene mu nsalo. Anyway, weekend ebadde mu bingi nyo twakuba emabega twamalako the other week nga tukoze analysis y'ebivulu bibiri. Before ekivu kyali tunabakubaawo ne tugamba nti tujja kudda tubanyumira ekivulu kyali kitya. Waliwo ekivulu kyali Freedom City ne ku cricket oval. Kwefu alina okubeera stage manager mu Freedom City. Tugenda okulya ate kyakatebe okafunye ku cricket oval. Alina cricket oval bagamba bali bagamba sasula toyingira n'obatasasudde ku hado. Sokotangaza abantu kyekyakulema okubeera stage manager ewali enskin n'ogende wa palaso nga mu footage yenna buli muntu yakwata gwe yateekayo wali ngenda ku managinga stage ojjangu enunima lwa kitundu oyimba kitundu olujjudde eddakiika bbiri kyekyabaawo. No, ekikulu kyali enskin twagenda okuva wano nga tekinnalangirwa. The intention zange initially zaali za kugenda wa palaso because palaso live ye simula nali simuwanga budde ng'ayimba live. Ekyokubiri ayina oluyimba lw'enjagala baluyita ndibawangula abalutandikuwaki luyita ndibawangula ayina n'oluyimba baluyita soma. Simanyi lwaki teyaluyimba oluyimba anti lwe yakolera concert ku gundi ku rugby yali soma concert kakati kamiliyoni bweyabadde mu ggwanga mujje teyayimba ziryenkane luli yalukyawa Terwamukola. kakati so program yange bwetyo nali yalagenda kulaba Palaso bwayimba live nokakasa Zamba kye yagamba nti Palaso is the most talented Mayanja. Now tuva wano nenkugamba nti ebivulu attendance sijyogerako nontakiri nga kimaze kugwa because anything can happen. Era something happen nebatekayo ekivulu kya Lienskin. Kati ekivulu kya Lienskin nekiba nga kikitrendinga okuva ku Lwakubiri. Kati kikutrendinga ku Mande. Kati olwokubiri nenkubira abito nensooka nenkuba essimu City. Okubabuza oba ekivulu ekiri abafudde musite bennyini nakubira manager
nemubuuza ekivulu bakiranga naye munaku nnya ate nga mpulira n'omutegesa kirimu ayina ebizibu eyo ewammwe naye ngamba ekivulu ekiri ekyo nenkikonfaati kati kwekubira Apetex nga mubuuza nga wamawulire nangamba ekivulu ekiri era tupike kati ng'ogyeko okubeera munnamawulire nangamba tupike kati nenzira kati nembeera nnyo constant communication naye kuba nalinga ngeri ekivulu speed kwe kyali kiddukira nga wetaaga update every now and then poliisi egamba kati nga naye mulina clearance munaku nnya clearance mwagigyewa batugamba etwala wiiki n'omwezi kakati ebyo byonna byonna kakati paka lwe natuuka ku kibuuzo nemubuuza naye kati lwalirwako nemubuuza naye kati yo stage omuyimbi agenda kuyimbako live nagamba gwe jangu olabe tugenda kukola byamagero nyemugamba kati stage ye egenda kuteekebwateekebwa etya kuba obuvuyo obubeera ku gundi abantu babikoowa nelwaki tojja nobeera stage manager nojja nemanagindirako ofunye mulimu abo kubuuza ebintu kati ng'omuntu yajja ekampala okukimasealina abaana eka nemanya nti awaliwo ki ninga kati ate okugenda eri gye ngenda okulaba obulabi ate asigadde wano nenkola essente ate mbaasi so bwetyo bwefuna omulimu gwa stage manager kati kulwokuna Apetex nangamba olina okujja mu security meeting so kulwokuna nengenda mu security meeting poliisi nebuuza netweyanjula nembaganza stage manager awa poliisi nangamba gwate tukwetaaga nnyo kubanga twagala otunnyonnyole stage bwegenda okutambula then tuwe n'ebigambo abantu balina okwogera okwewala ebizibu byonna ebibezo ebibaawo. Actually that was my first time okulaba ali emskin nga tuli cross yali atuddawo natuddeegawa era netweraba so emeeting bwe yaggwa nga tumaze okwebriefinga ne poliisi bali baliwulidde byebaagala nayo byeyagala. Waliwo gayi kati ate ntegedde leero nti ye manager wa Aliyoni Musa nade manyi mukozi wa Galaxy nangamba kakati engeri gy'oli stage manager tulina written agreement ne Galaxy FM nimba sina buzibu nze sigenda kukwata muzinga kuba nakoowamu okubeera emusiwe njala nnyo kuba namanya nti ekizibu ekisinga tutawanya ku bivulu kabuya kakabeerawo buli ajja ayagala kukwata muzinga ayagala kubeera wali ne tuwaka tuproducinga n'atuteekateeka kale nga nze kanzire eno masitalinga ennyo kuteekateeka stage era gyensomera buli ngenda mu kivuluma njala kulaba stage bagiteeseteese batya tusegedde kakati nimbula tewali buzibu bwe banajja jasimpa mannya gaabwe bajja obudde nga bukyali mbabriefinge nti oyogerera eddakiika 2 oyogerera 3 oyogera kino kati tuvaayo nagende tuwolemwe okubeera n'akakugo then n'abayimbi nga njala mugamba Aliyeni ampa abayimbi be beyayogedde nabo then mbakubire mbayo program tujja saa bweziti tujja bweziti enyimba bweziti awo no kati oyogera ne Aliyeni obo kyayogera na Musa we nali njogera ne oyamata nangamba kale kanjogera kati nze nga manyi njogera ne omuntu ava ku Galaxy nangamba kale katugenda kwogera n'agenda then babeera wali n'Aliyeni ne boogera ne bamala ne bagenda buli omu n'addamu banoonya nga bagenze era press conference tebaali bayitamu awo ku speed nga bagenda kuwa olumbe wa katolo bwabwe bagenda now kati nze sabafaako kuba nali manyi obudde bukyaliwo kati netugenda mu press conference nenjogera bye nayogera nga omutegesi wa stage now bwe tuva mu press conference Emma nangamba Emma Seruko nangamba naye omuyimbi ngaagambye tumuleetedde abantu abatamwagala nemubuuza ng'ategeezaani nti gwe tomwagala simwagala nga simwagala bwe sipangisangako n'okumulaba wano nsoose leero tulina kye twali tugirize ngegye nali mu bwangu kuba nali ngenda okujjawo nali ndi wiiki waliwo akamala okumira eddagala kati nga njagenda kwebakana kakati neŋŋenda empeera bwenava ku mpewo nenzijjaku nembeerawo nenkola puroguramu yange nenjogera ne Ediyawe nenjogera ne banaviyo bavikita Kamenyo buli omu nga muwa obudde essaawa zo ziri bwe ziti nenkola puroguramu ssaawa 10 endongerera okubanga etandise bakukamingi mwenna wakati w'essaawa 10 n'essaawa emu beyond ssaawa emu njagala muyimbi nga mutegeera nga n'abantu bamutegeera ssaawa 4
awo nanyini ndonga alinye oda nenga nenfuna babawunsa tusoka tusitinga stage kuba ekiro ekyobuvuyo ku stage waliwo abantu bayimiridde awo tobategeera ne babajjako kati sawa ziba ziwera mwenda kitundu Abitex najja ku stage nangamba hawedda nangamba omusajja tebayitaali agambye kakusanga ku stage bajja olwo stage efuuse erikyali yamutegesi kakusanga ku stage ye tajja kuyimba nemugamba kuwadde ensonga kyemuwa muzala wa nemugamba naye kakati ekirungi tunagwe nadetegeraganye naye tunategeragana muyimbi so bwoba olyokke nakyo nangamu kuba omulimu yonna gyobolaze bwe bagaa ti mukama wagambye bawanudde wano obaka otujja kukola bwoti fenna bonna abali employees okukimanyi abitekisinga tugenda nga mbalira sente zange wasasulwa omulimu gwotakoze no wali okoze kuba wali okutaddewo structure biki nabitekisa aka sente zange nga ninya boda nga nzira wali ku front page we nalindese emmotoka yange nga ngivuga nga nzija kwekyandemu awajaluna mbiru nga ntumye enkoko soka bagasooke bampa enkoko zira ate siziraba nga zenkoze leero nadde mmanyi bajja kuzinsasulanga ku 6 gwakiro bazimbadde ku 10 nga nzijalo nga ntumya nkoko nga njiri ey'amaanyi nga ngenda wali nga ndaba nina firimu gye nali bagita Fast X eya Vin Diesel nga njiraba egenda okuggwa nga ziweze 12 kitundu nga ngwa mu ddene nga nzikirira kwa palaso kuba wali oyagala okusookera okugenda nga ngenda nga nsasula ku mulyango emitwalo gyange ekikubaze nina polisi era bamanyi okugjako oli nga tamanyiza ekivulu kyonna lindakaawo kwatamu Duncan olina emboozi yewa palaso Kwefu kyakyogeredde yasasula naye mu kusooka moleka afuluma gatya balamu yamukuba ekikola nanga batuwagira ebbali ozosasule ulira bino wammanga katikakuli abamanyi pozitive nga tomumanyi ekyo David Komera kinyonyi yatugamba osasula naye ate kiboze kyafuluma nze sigenda ku kivulu kya muntu neŋŋamba nti nze kwefulukuta pulizenta kubanga nze mu mutwe gwange temulimu assumption oba kuteebereza ti buli muntu amumanyi okitegedde ate oli aba ategese ekivulu kye aba ategese bizinesi kufuna ssente ate abayimbi bano nazuula bw'ogenda mu kivulu kye n'oyingirira obwereere bodde eno obeera tolina moral authority ekyanalyzinga agamba boyi wange gwe nadde ne tiketi ey'obwereere kakati nenkizuula myaka nziba giwezenga 7 nenkizuula nti bw'ojja ku mulyango n'osasula emitwalo gye5 oba 2 oba mutwalo zonna zaba asabye bw'ojja eno okuwa analysis oba ogiwanga muwagizi bajja kubuuza omanyi bamanyi otubuuza naabo aboogera ku bayimbi baffe ayogeranga nti nina eddembe okwogera ku nsobi eziba zikoleddwa mu kivulu kubanga mba nasasudde era taagadda girina nava naye erugogo najja naye wane waluna mbiru kuba wetwavayo wenatwagukira wano nagisalirako na wano kakati nensasula emitwalo gyange 5 n'abali ku mulyango saabamanyi nenyingira bulungi nnyo nengenda mu VIP nentuula wali eri bulungi nnyo omwana yannengeranga Kwefu ogamba otya nampeereza akatebe kajja eri mu VIP nakampeereza nentuula wano wenyini ku luguudo nentuula nendaba akatogo akaali ku siteegi nendaba akatogo nengamba naye abantu bano mukama abasaasire ku siteegi kwaliko akatogo byali bifunye wakati wa saawa 1 ne saawa 4 byali Duncan tuula wano kakati waliwo omuvubuka Kanyama kuba bwe tubeera mbifulu osanga mwakumanyi nga bwogenda ewantu nga wabwe yabwise nosanga kumanyi mukama wange totula mabega gyawo tule mu maaso bayibuli kyeyogera nti entambulirako nti weetowaza otuule emabega bakuleete mu maaso dani okutuula mu maaso bakuzeeyo emabega kati nze nyumirwa nnyo nentuula mabega ne bandeeta ki mu maaso kuvubuka nangamba Kwefu jangu eno mu VIP jangu tusobola kutuula wano nemugamba gwomaani ngabulangaawo ngenda wali mulyango era baali nasanga waawo waliwo abaali basasuddeero nga bagala kuyingira eri nensooka nzira ebbali neniraga oyo Kwefu muleka ayingire nenyingira bwekyo bwetuuka mu VIP neneyagala endongo neggwa nenkomawo so bwentyo bwe saakola eri nemalirizanga naye ng'osasuddwa n'ozitwala n'ozisasula eri Kwefu abantu bayitwala engamba
abantu eri mwali wakati wa kasanvu n'omutwalo wakati awo wakati wa kasanvu n'omutwalo wakati awo sijja kuwa exact number naye kusinzira ku nteebereza yange kubanga nwaji oyo twali gavamenti twali ebiri kitundu kakati cricket over eyo simanyi oba nwaji twali tumazeeyo anti kyegamba cricket over eyo eri bweti eringa essimu eyo nti gano ge madaala amadaala erigyetukuula nze buli lwensanga ekivulu mu cricket off ng'amadaala bagakubya amabega manya eyo bazibyeyo teryagenda tutuulayo kati oba ozibiddeyo abantu watula abantu bakutuka ku madaala ebatula kati kitegeeza abo baba tebazze kati abistage bwekuba ate nasooka kiraba ku show y'akabiina kakati yawe n'omanya ezo teziriiko kati n'ojja wakati n'osala VIP bwekiti ekivip ekyo bwoba otaddewo abantu ng'obapiseewo batuulawo nga bawerako naye kati bw'oteekamu entebe n'oteekamu mubamu abantu batuuliramu abantu nga 5 oba 10 VIP saidi yawe wali mama kamiri waako naye nga singa oba obajjeewo ekyo kivip n'okijjawo wagendawo abantu awo kati bw'ojja wano ate muweetaano era nawo ng'ozibyewo bwoti kati basically n'osigazawo akawugiro kujjukira ate ne wano wakati waliwo ebazanyira kakati n'oba ng'osigaza eno akawugiro kabeera eno kati ebifaananyi ebisinga bye bakubira eno ku stage bikwata nnyo wano akawugira kabeera awo ebijja nnyo eno mu VIP ate n'eri amadaala gaba gavuddeyo kati nwagi yensonga lwaki awo yakyayinawo likodi nti ye yajja essaawe bwe kiba kyekino n'ateeka wano stage n'atupanga okuva wano muntu ku muntu people pa people paka waggulu ku madaala kubanze bwe nali nfuluma ngava mu show ya nwagi nayita ku madaala naye kyantwalira eddakiika 3 okuwaguza mu bantu okugguka eri waggulu byapalaso wayiseewo byapalaso nayingiridde eno mu VIP gyali bayingira era ne mu kufuluma tewali nti nyina gwe nakonyeeko era show nalinze kaseya balanze natandise okufuna ekirowoozo ekigenda shoge eriwuna wakati Kwefu olina ekigambo kiwayogera nga tuli wano n'ogamba nti eno show erina weegenda okuteeka palaso oba mweyo namba waali ayina gwajjawo oba gwasigazaawo oba ekyapa kipakirina ekyapa yakifunye ewa bafana yatuddewo bafana abadde taliiwo ono yabaddewo naye nga talinaawo kyapa osegedde ti bafana cricket over tagikolangako ne freedom city yagikola naye yali ish tagikubangako n'agimatiza osegedde ate musical essaawa zino palaso musical ali wagguluko mu music gwatadde mu myaka gino eyo music gwatadde mungi nnyo ate atuuse wala kati essaawa zino yatuddewo bulungi nnyo nti awo saha gravity side eno ne palaso wakati ati bafana okukakasa okuddamu okukakasaawo alina okujja n'akuba freedom city nenyikira bulungi nnyo bw'avaawo n'asala n'ayambuka wa freedom city ye diguli kati wali obuba tugenze ku PhD kakati ate namboole masters ye lugogo kati PhD teri yali agikubye ye namboole so ani ediko nziza information saliyo ati wuliriza anti ze saliyo kati gwe ombulidde ati siwakanya kyemugambye naye singeri kyesaliyo katisobola kuwa kyesaliyo so bwekyo ekyo kyekibuzo kyombuuziza nolesimu olina ekirala oli nnyo okusaidia palaso kuba gye wali no walaba akavuyo akaaliyo neno nali ngoberera kubeerobefokasooka tugende wa dankali gwe vyuyo eya alien skin bagambe palaso zeyafuna
wakati wa Kasanga. Nze nayogerako n'omu ku baali abali mu ndonge naga bafuna wakati w'15 ku Kasanga. Agambye Kasanga ku mutwalo. Nze si ntono 7,300 nyingi. Nenziramu n'embuuzo owokubiri omu kubali ku mulyango ono ateekwa n'ebbala mu kinenkosi. Gundi Okitegeeta Ibrahim nga kyekimu 5 ku Kasanga. Okitegeeta kati Kwefu olw'okuba nti oli olw'okuba yakuba ali ensikini bw'oba okola submission yo nze kyenkuwadde si kye kyenkomerere fena tuli mu kuteebereza kakati nze enteebereza yange tesinzira ku what happened kubanga byonna ebyaliwo nze ate ku byaliwo kwolwo olutalo tawagira nnyo alyenskin era essaawa zino zali ensikini simwiraako era bwe ndi musanga baali baate jamutowa omusajja gamba newaze nojja kuzala wa oli lwedde mumitinga mu solovinga simwinaako kuba tammanja simubanja simupangisa era ye muntu gwe sisobola nakuddaawo era bwe nava mu kivulu kye credits zagwana so kati ekinjogeza wali wakati wa Kasanga n'omutwalo nti kyenateebereza otegedde nze saayogerako namutegesi naye ombuuzizza kyenakola ki kuba naawe obakuba nga tewayogera namutegesi tewandibadera na nambaazi endala otegede naye era apo tegudde wala nnyo kuba nawali muti obadde okyambala egudde kumpimpi ekyengumi asooka eyo topiki ndala naye togamba nti ate gye beesinzeeko okuteebereza ekyengamba nti okusinzira ku bantu muganda waffe Palaso yafuna mukama mulungi kubona tubasuubira era kyekiri akyogerako nemuwakanya yigono bwe yita Council of Street ekyogerako netumuwakanya naga nti embiranyi ya Iron ne Palaso enyenga gye ayipinzemu show ya Palaso kuba mubantu ekoze eki kubanza nana omuntu gwe nasanga wali eriko ekyande mu bwe naga kyoliko gundi abaddeyo ne concert Palaso n'omuge olimba nawo omusajja ategese concert ebbanga yonna aso nti ekifaananyi nga tuvudde kukyofuna ssente naye ekifaananyi kyeyafuna mu audience ng'omuntu kyekimuswaza ekitegeera n'ekirala nti wadde yakuba ali musikini era akyebalize Katonda nti yebale kubani lwansonga nti nabuli obuntu baga nti naye abantu tebawera bwenyaga abamu banyiga ne bagende wandi kisingako nga tewali saga ya alien skill kujja ne bakebanga wabula baganye buganye naye kati alina ekyokola ki ekyokuwolereza so ya Palaso nga ye omuntu kiyamuwadde naye kenyini yakyewuunyiza kyoba omanya kuba nalabako omuntu omukowe nga ali ku kamera naga bannaye kino nate sikisuubira kuba natunudde ku ssaawa emu n'ekitundu nga siraba ku muntu yenna ne ŋŋamba bannaye naye lwakuba mwatukyawa okitegeera so Palaso oyafunye siwazi njagala nga tugenda interview zakolebwa mu gundi eyo naye before tunagenda wayimirira ku stage ng'oli nga wali ensikini ya performinga ali mu level okuba obucupa ono naye kusegi n'agamba ekyakuyimiza kusegi nga naawe oli muyimbi n'oleka nenyera Palaso omuliro oguwulira kyali ki omanyi muzannyo guno omanyi ankopia buyita omuzannyo gw'endongo kati omuzannyo gw'endongo gulimu obusengesenge bungi sabugeeranyiriro nali mu muzannyo gw'endongo era omupiira ngulaba gwewunzise nga tegwewunzikidde yewali akasenga ate akalimu goolo simanyi oba nfunye bulungi kati nze ogamba nkopi nti akaliro okawulira akaliro ko kaali kakolera nga teri atakawulira ng'akalango kakoledde era nafuna essimu okuva wankopiira ngenda mukolerako eruweero oli mukwetonda kati no kubulira mukwano gwange era sina kye nakola nga nkikola mutima mubi wabula olw'omuzannyo gw'omupiira nanga tendongo mwana so industry yazzeemu ebbugumu ekyo abayimbi neyongera okukibagamba mu abali eyo abeebase abalowooza mu biringa bibadde byakyuse dda ebbugumu kati weeriri nze nakasanga abayimbi basatu nga bali mu studio nga bazzeeyo mu studio okukola ennyo abaali babivaako bano be nasanze n'ebigambo bibadde byogerwa
nga bendongo baali bagyesonyiwa bagifaako so bayimbi bannange ebbugumu lyakomyewo tukoleze akaliro keyongere mu maaso nze okuddako emabega sibaddemu naye okuddako emabega ku show ya lutalo amini ya Alien Skin ne Palaso nina ekintu kye nalaba ku Freedom Stage nali sirabangako nze sigendangako ku Freedom Stage essaawa 8 naye Abitex yankubira essaawa 7 nangamba ssebo kwata banno nga we nakugambye mujje Freedom Stage yajjudde dda ne muga tukisoboka nakusanga eri mu bantu kyenva nkwata bannange wano wansi wamma wali okwana kwaliko mwami Bebiriiki kwaliko mwami Bebiriiki kwaliko mwami Kadeya kwaliko mwami Aizoniti kwaliko ne mwami Jovani Luzinda tiimu nga bwe yali bwe yakola live band era infactions baffe twayimba ndoza twalinganga ne Rachel Namiro kwaliko Aziza Zioni naye yayimba live andi ze ndi kubaffe nga bwe twali tugenda okukola live kubanga omuyimbi yennyini yali tagenda kuyimba live kati ffe be baayita tutandikewo show eyo na ya live twasooka ne tuweebwa obudde bwa ssaawa 12 omuyimbi bwabagamba nti nze muzala mwalina ekyo baboba muli baboyibe naye mumukuba okamala wampadde omukisa kamale twaweebwa obudde bwa ssaawa 12 obw'okuyimba naye twafuna essimu wakati wa ssaawa 8 nga bagamba mwanguwe mwe mugenda okutandikawo sho kuba tukyegenda tutandikira mu live then bali abayimbi abalala bagenda kuyimba ssimu naye abayimbi ebitwala bali of course Alien Skin yali wa Sigi yali wa Sigi obudde bwa live yali tanababufuna practicing akola live era agenda kuyimba Sigi nekyalo ekyo kyemukyesibaako kakati show bwe twajja ku ssaawa 9 zennyini amazima tosobola kuyita mulyango gusooka nga tulina kuyita mulyango gweno bwe twayita mulyango gweno agenda okutuuka munda essaawa 9:20 nga Freedom Stage ne ŋŋamba be nali nabeera nakigamba Bibiriiki ne mugamba Bibiriiki ku ssaawa 11 ogenda kuba tokyalinawo woyisa kigere wadde tuyimbe tuve wano mangu era nalinnya ku stage essaawa zaali 10:45 nenyimba bwe mmala okuyimba bwe nti wallayo okufuluma lwali lutalo kubanga twakukwatiya gaasi abaali awo okumpi wano ku mulyango gweno kubaga gwali gusigadde ogulina space wosobola okweyagalirako okwo ambulance we baali bagitadde bwe wali oyita wazirikawo abawala babiri kati Abitex afuluma eno emmanju guno omulyango guno omunene yajja n'abantu ndowooza nga 15 geeti bamenya mmere ya gasi n'afugira awo ne ŋŋamba Aizoni Tyola aba tugenda fiira wano era awo ffe we twafulumira ne tukomawo wano naye nga mmaliriza ŋŋamba nti baganda bange mmwe abayimbi abali abakyebase omuzannyo gwasituse okusa weeguli baleke nina n'akalowoozo era bulijjo njagala okukawa abayimbi omuyimbi ng'oli eyo kano kalowoozo ng'obadde mu music industry emyaka 10 ne 15 oba oli muwala oba oli mulenzi naye ng'oyimbye dogo naye nga mu myaka egyo 10 tofunangayo kayimba ndekebwa ku birangalo oli ku mulimu mukyalo tuveeyo kati goyina bayimbi bo bweyagala oyisaawo ebivulu bino byaleeta chaos ne right now chaos eyo weeri nga ebivulu ebyo Kwefu buli muntu yasooka ne bavaayo Kenzo yomu ku baasookera ddala n'awa ne details nti kaali Kabadi Alien Skin Palaso ebyo ebivulu okubeera ku Semitawini view yo eri ki ku kintu kino obadde mu ndongo abantu bano bapromote oyogera nabo wangamba okuva k'emikondi Abitex we yateekawo mwali mu walaba situation eyo yokuba nti kaali Kabadi byaddala akabadi kakoma kukukuba ebikyuka akabadi kaali wanowe nga Palaso yakola akabadi nga kalina kuvuga sympathy kati twali now chaos ewe mala okubeerawo ku Alien Skin ayimba ku bagiyita batyene yerugobeera muhandi comedy store bwamala okuyimba comedy store Emma Serugo akubira Abitex
amugamba wali omulimu weguli wano ontegedde Abitex batuula mu meeting ne Emma abantu aba be bannanyini mulimu Emma Serugo nanyini idea Abitex bamusomeramu amugamba omulimu weguli naye sente tugenda zijja wa obudde butono banoonya omuyimbi Abitex abamuna kasente kali awo kati amugamba tunoonye omwana banoonya omwana abasaba essente emiliyoni zireke abasaba emiliyoni bamugamba tukuwaako waafu tugikuweerawa alayira omanyi omwana oyo nze baire alien nze nalinga muwulira era nga mulali muno makinegayita naye nga simuteekangako birowoozo bya ne Palaso bw'amala omukuba interviews ze yajja akola I fell in love with him engeri yakozesaamu omutwe gwe eri yakika kya waggulu nnyo the guy is so intelligent mugezi nnyo kati aliko following interviews nenfuuka faani we oisegete era n'okukkiriza okukola ku stage ye nali njagala kwongerako kulaba omwana ono oisegete omutwe gukola nyina agamba muga Katonda muggulu nga n'obukubakuba butonyerera emiliyoni zizembasabye nga tekubulako yadde ebi wano maloba wa drop ate nga bamanyi oba yali yakola simayo omwana era ali edinza isalutio omutwe gukukola nnyo kakati bakomawo mu makindye batuula bagamba tukoze tutya kakati bagamba naye byonna biri awo tuyina amateeka agatufuga mu kibiina nti oli bw'atiima olutamukola ki era kyobulaba ku kipande kya alien tekuliiko lwansonga abaatega basooka kugamba tusooke twekweke nti tufuneko we tunaawoleza bigambe byaneefe oli oba yenanyini kivulufe twaze nga bibiba amagezi era Abitex simu ezasooka omukubirwa talina bwe yakonfaminga nti zetegese ontegere nawe kakati ekibuuzo kyensobola okubuuza bwabanga balamu yali nanyini kivulu bantu baali banoonya sente balamu abeera ne sente zawola ku banyini kakati ate bino byenkunyumiza saabijja abemu Abitex kasite emukulu bujjuza atandika okutambulamu ekivulu kya balamu nentandika okuba kulesinga ekivulu ekyo nebintu byenajampulira kuwa bano sente ezibawa omuyimbi zibabula batuula Abitex muno mwapangira agijjeyo ey'amaanyi akubye alina omuyimbi omukyala gwe yakubira essimu yoyo tusigale nnyo emboozi tugende baasi batayigenda baasi tugende baasi mwabuuziza kumanyigenda maaso kubale tumanyikaawoka ne bakubira omukyalo omu omuyimbi mu ggwanga muno n'aleeta essente ekutiya yesente n'agireeta mu makindye n'agibawola kibuga onkutula bulungi emboozi tugibalekere tojjukirira mu mboozi yaabwe n'abawola akasente ne bakatwalira omuyimbi direct ne bakamuwa ne baddamu ne batuula kakati twetagwe essaawa eyo mu nnaku ttaano baali tebanoonya miliyoni 10 zakulanga bali banoonyayo obusente obutono obunyumisa kuba ennaku nnya ate omuyimbi olwedde pulandi ye weeri olwedde yafunye edda simpate yakozeseza dde omutwe gwe teyakubye Palaso olwedde obulwa buyina kwekukubira omukuba promota munnaabwe namugamba tujjaawo ne bagendawo musajja ne bagenda ewa promota munnaabwe ne bamugamba wamanga tuli kugamba wano waliwo omulimu guliko essente sooka otuwole n'abawola essente ne bayita bannaabwe abalabe bakola nabo bapromota because kino kyenjala okukirayo nti it was all promoters against Bala era bwoba wali ku Freedom City walabawo buli gwomanyi nti ba top 5 baaliwo okutegeka ebivulu baaliwo okitegedde kakati oyo akugamba nti ekivulu kyali kya Balamu
bano sente baali beewola zaaki era walaba ne munsolooza ba top 5 buli omu yalinawo representa era ekiro ky'olwokusatu kuba katolubama yafa lwakusatu ekiro ekigesa olwokusatu ku lwokusatu ekiro poliisi nga bikyagitabudde kibeeyo tekibaayo era olunaku lwokusatu olwo nze nduyita Wednesday ya power of phone contacts lwali lwani asinga abaavu nga saidi eri tekijja kubaayo ng'abali n'abeegasse nabo bagamba kijja kubaayo nga buli omu akuba phone pad phone ekiro ekyo omuntu omu baamukubira essimu nina we nnali omanyi waliwo ebintu bino tubeera abanalist ogenda n'ogwa mawulire goteotegedde oba oli mu taxi nga tobirinako ogenda okuli abantu balina omuyimbi gwe boogerako n'ogamba sijja kuviiramu kati oli bamukubira nina wendi neŋŋamba wano siseetuka twalina mulumba ekiro nga bamubuuza tuwe ku analyst tuwe ng'ogwa omu ku bapromota abali soba ekivulu kino kibeeyo oli n'abaddamu teyali wa mutima mubi nti okukigaana kyattabbu nnyo n'okusinga okukikola kuba bwe munaakigaana bano abavubuka mugenda kuba temubawadde byakukola bajja kusala nga baddawa wali bakole eri akavuyo kyakubiri byonna byonna bye mwogerako bajja bitereza nga batambula mu bakkiriza era ebbaluwa ndoze yafuluma kiro ekyo kati awo balamu yali akiyingiriramu kubanga omuntu ayogera ekyo then tamanyi history wandongo omanyi ekyo ekivulu kyali enisikiri ne palaso waliwo entalo zetuyita ezibeera under carpet musobola okuba nga mulina olutalo nga nze nina olutalo naawe naye nga tetululaga bantu naye nga weeruli awo mu history tumuyita kolodiwo temukubagana masasi naye weemuli kakati nga mwetaagayo ekintu ekiwa olutalo lwammwe feesi nti omwana wange ajje buziwwo yeetege agwe mu nnyumba yo nze nfune wenkubira ngambe basebo ne bannyabo omwana wange mumulabye Abitex ne Mayanja Family tebabyondese mu page ekyo oli muntu akimanyi kakati wano bwe bamuwa ddiiro yali agikkiriza kiki yali asobola okumenya n'amateeka g'ekibiina kubanga yali agenda kujjayo olutalo lw'olukadde otegedde tebakwatagana kyakubiri Abitex ne Balamu yadoliye president one vice era buli omu akimanyi tebasigatta kubanga lino bazze beeyiiya ate era Balamu ne bana abasigadde era tebakwataganya nnyo kiri awo otegedde so kakati kyali kyangu nnyo bano okugamba singa nkulayirira singa Balamu Abitex yalina palaso palaso n'akuba alien skill teri promoter yalitegesa alien skill n'afuna abantu abo nga Balamu yamuyingidde ye teyali bafunye otegedde lwansonga Balamu nikaleubiriddwa okufuna amawanga gali amagatte kyakubiri ku sipiidi ekivulu kwe kyali kitambulira kyali kyetaaga omuntu amanyi bwe banoonya abantu kati alien skin yafuna omukisa nti ye ng'omuntu yali brandi already yaliwo nga erina bye yeekoledde n'afuna ne promota omulungi kubanga wenkugambira nti Abitex ali wala nnyo okuva ewali Balamu okutegeka ebivu kati olubama bamubika ssaawa mu 7 ogw'ekiro amawulire gataliko saasana ku 8 ogw'ekiro Abitex omanyi we yali ng'ayogera ku kivulu kyange era y'omu kubaabika ku mpewo kati kitegeeza ono yafuna omutegesi apambana ssaawa 8 ogw'ekiro aba akuba masimu amanyi ba president amanyi ba influencer kati ate n'abantu be yateeka on board era bonna bapambanyi wano abantu abamanyi okunoonya abantu bali bana Abitex yabakulembera kyobula basente olumu zimutagalako ye anoonya abantu kya sente akiraba luvannyuma omulala Keti amanyi okunoonya abantu luba kuba mu student wa Abitex amanyi obbanoonya omulala ayinza kuba bajjo omuati Abitex omuwa ekivulu nga nkuuka eri Mmengo n'aba ne baana embalala Keti ba Nwaji yamulangira eweekends egy'ebitwalo ebiri eweekends
kyokka nga spice yalangira emyezi nga 9 kamiliyoni yalangira emyezi nga 8 otegeeza so ennoonya bano gye banoonyamu abantu ndalako nnyo balunywa ye mwogezi w'ekibiina avaayo otya yatuukuba okukakasa abantu nti kituufu kano kaali kabadde anti ani yanyumya ekyo balunywa ekyo kyoyogera ali yakikunyumiza gundi tikali kabadde balunywa yennyini balunywa yavaayo n'akola interview oluvannyuma lwa kenzo okuvaayo nanyonyola eggwanga tikaali kabadde balunywa amwegattako kakati nkubuuza omanyi bwe tuba mu investigations omuntu bw'afa basooka kunoonya abantu babiri suspect ani afunamu mu kufa kw'ono nti ono afudde naye tetumanyi bamuse naye ani afunamu oyo afunamu gwoba first suspect kakati owokubiri gwe bavunza singa ono aba afudde ayinza okuteekebwako omusango nti bwe kuba nti bw'ofa mukyala we asikira ebyobugagga bye byonna bw'ofa mysterious ebyo basooka okukwata kyakubiri wabaawo oyo nga bw'ofa ye first suspect nga mulina embiranye zammwe era naye asooka n'akolaki n'akwatibwa kati babisootingira eyo olina aganza abe bulijjo ntiisatiisa mutiisetiise n'apuruvinga wo yabadde kasira wewafiiridde kakati balunywa okugamba nti kaali kabadi weebuuze ani afuna mu statement eyo era ani ayongera okuvunda Abitex yayongera okuvunda oba balabu yayongera okuvunda kakati balunywa ali kusaidiani bamuzanyira neno yo balunywa mu kivulu ekyo tewali freedom city yaliwo kati yebwavayo nakugamba akaali kabadi balamu era ye nanyini sheeno kyoga kiwanika balamu ne bagamba ne balamu tukubiramu abantu bongera mukyawa kyengaye nti bino byolimu bali bakuba omusajja waabwe bwekiggwa era asigala avunda ozegedde balamu kimulekawo balamu kimulekawo kimuleka kiridde ayongera kukkirira mwala bo basigala basikowalinga kubanga omuntu n'agamba nti yakozesa obubadde bwe bonna okulaba nga abantu bayingira mu kifu obubadde obwo mwabutegedde ku lasti awo yatugamba mbu kabakajje ku lasti yagambye nti nakozesa obubadde bwange bwonna ku lasti okulaba nga nnyingi z'abantu mu kisaawe ekyo saayina kabadde konna konna naani ne Abitex bubadde ki bwe yakozesa kulowooza kuyingiza ate mu vidiyo zino obwafuna balina kuli bali ebyo kankuleko naye nkubuulirako wano abantu abagamba nti balamu yasomba abantu omayize njala nnyo tudiscussing nga tuli object ekyali wali kati gwe bakuwa ebbaaso gendo baleeta weze essaawa tekisoboka basanga ku mulyango nebaga muyingirire bwerere nga lolo de baba bazze kusasula ekyo kituufu so kati ekyo omuntu akyogera lwaki aba asombako abo bokka be walaba lwaki aba teyasombera ddala ekisaawe n'akijuza emitwalo esatu ku ssaawa emu nga abantu bonna bakujja n'agamba kambaleeti ku ssaawa alina ekirala ekyalemesa abantu ba palaso okujja mu ssaawa z'aba nature of occupation yaba clients baffe eyawuka abantu abagiye wa palaso nga bwe nagamba nti ba clients baabwe abawuliriza music basobola okuba nga bavanga ne palaso ayinamuko ku bantu abalinamu middle class eyo middle class tasobola kujja ssaawa 7 tasobola kujja ssaawa 8 osegedde middle class ejja ssaawa emu mu bivulu byonna osegedde middle class eyakeera twabadde mu boys mu meeri emitwalo gyange emingi ennyo nensasula nendaba boys meni nemala nendaba so kati bakeera basoga lwali lwa sande otegedde naye muzina ennaku eza bulijjo toyina muntu se bwegwokezaawo so ekyo kyatendense ne time gye alive zirina okwawukana omanyi nnyo okuba mayanja akala akatinitya mangu bamayanja maama waabwe yavuddeyo n'akiikira kireva jensingo n'agamba omwana gwe twalabirira soke tugende ku kono ow'okulusegere yakyogeredde mugundi mu show mu interview yennyini ng'agikola n'agamba naye nadda naye ku saidi ya alien skin ng'alekawo omuntu gw'alinako oluganda
mushobo nyingi nga bamu interviewinga nagamba ne alien skin aza kuba buli muntu bikiramu mama wa Chameleone yabyo ngabo yakubani goloza mama wa Chameleone yatidde mbuti ngabo yakubani bigawo bya mama wa Chameleone mati yayogede bwe yakuba ekyo ngenda kigatawa muntu yatuse n'agamba nti abantu bayaga nti abantu tebatwagala yes abantu tebatwagala nze mpanya mama wa Chameleone kitira aba mama era mama kyayogedde sijja gana abantu babaga nti abantu babagala naye akkirize maama nti ku bibi abaana be bakoze akkirize nti abantu babaagadde ne basingawo n'okusingawo ngenda kukola ekintu nti singa ebintu Chameleone byakoze singa Bebekulu yali abikola singa ssaawa zino abeere tuwatule nga tavaayo mwana dankani yes kyogeza gamba tulaba tabikoze naye oshaka ngamba olaba musajja watu Bebekulu agira budizi bwani bamukyawo owulira kati wankame nti mama wa Chameleone ekintu kino tyakyogedde mu mutima mukise bulungi bansoma nti bannayuganda bawagidde family ne baba mu kugiwagira tebajagala owulira nti singa Chameleone yaloba nekenza alinamu emikisa nga Bebekulu nkugane nti mazima akola saa Bebekulu sigala kyalina wadde wayingira kuyimba ompulira naye bannayuganda babaagadde lwakuba nti ekizibu kyomulina kiri kimu nti baba baagadde nnyo baba baagadde nnyo ate mwe ne mulage nti buli kusaidi yaabwe ompulira naye baba bakyabaagala nga babaagala nakati nga mukyayita abantu ne bajja bannayita siima ebulagibwa nakkirize nti abantu babaagala naye abaana nga bo bakyoseemu olina mu kamera n'abagenyi be tulina mubagambe nti tuli mu kamera tuli mu kamera ebisiikiriza bitugambe eggwanga naye kubanga lino lyagwa nnyo naffe tulina ekibuzo kyekimu naye manya nalo nakimale okiddeko wakuba akidduka akisembemu abantu bajja kuzakuze mulungi omu ku statements mama wa Chameleone yakola kolowooza abaana awo baatukawo wagamba mbuno tebabaagala bwagazi maama nkulamusizzaakwe zemba muzzukulu naye ku statement eyo ogamba nno abantu tebaagala Mayanja Family namulabye ng'agamba nti bo Mayanja Family musambwe era bo buli abeegezaamu musambwa kujja kubayitamu buyisi kati maama kano kalowooza okuva eri omuzzukulu nti ekintu kyowayogedde ekyokugamba nti nno Mayanja Family tebabaagala tubaagala nnyo era tukuze tubalabirako tukuze tuwuliriza ennyimba zaabwe tukuze tubaagala kifaana kati tukyabaagala era tubaagala naye omuntu waba akoze ensobi bamunenyaako bamubuulirira bw'aba ategeera n'akyusaamu bw'aba tategeera era asigala tategeera so kyengezaako okwogera gamba nti Mayanja Family tujagala nnyo 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 wabula tuulanga maama obulire bataata baffe obulire bato baffe bwe baba bakoze ensobi babeere nga bakyusaamu sina nnyo bigambo bingi okugjako ebyo Dr. Kwefu nzikirizigana ebyayogedde Mayanja Family, their family is the most talented family in the music industry of Uganda as per our generation. Musically, but the character is assassinating the talent. So, Chameleone is kumwagala kyobula bakola byakoze naye netugamba ekamiriwa. So, character tugitereze fenanga wizo radio yakiyimba mu luyimba lwa ability. You may have talent, but your character can kill it. So that was the line ya wizo. So, you are ready. So, yes. Mama chisobola nzikiriziganya ne bano kuba kitono kyensobola okwongerako. Dankani galero nabano jasaka tukamukokka. Oyina dwalwo sijaji kusibako nnyo. Mu bantu bano Mayanja Family bagamba balina emisa ate baagalwa. Kubasatu. Ani alina omukisa buli ngabano balera batambulirako. Andi arera yageno baso.
bakopa bikolwa bi sentiment dead andi ngena tugerere ku kyekubuuza kugamba ekintu kimu mu bintu byonna nga tukule ne Mayanja Family omuntu asingira emikisa mu music industry bamuyita Chameleon nti Chameleon singa ali muyimbi mulala kyekiki era nkuza ukiri anti singa ne gwanga mujete twagenda nina kwate mitawo jange emeka ebiri n'okisasula nyingira wayingira mu kyebiri ali mu kyeta ani nze omanyi lwaki eyo musagala yagala nnyo eno mu kyebiri ndabe endongo bwetambula abeeno bakola naye eri gye mbeera mwewombese nga bafaaza manjala nnyo okumanya ebiri baaka stage wewaba amawulire nze tewalaba nga bakuba yali ali bwe bakubirayo ebikonde gundi Jeff kiwaye Mike yakuba Jeff nze wensasula ekyebiri wamu ntuukawo kati abaana abo singa bayita balina mukisa tukyagenda singa nekyo bisaaki bawa okitegeera naye nze musically mbaagala nnyo era bayimba naye twawukana mu kintu eki bino ebakujjanga bakuba abantu empi ne bagamba ffe tuli Mayanja Family kiba kiri munaani okitegeera omukisa kyoleko waboda kati okitegeera ekintu ekyo ono bwe banalemera ku bikolwa bya mukulu waabwe ne bibakulembera bo ne bajjanga baagala babiveeko emabega ngena baviirako ettagaali so kisagule ku mukulu ate bano bagobera byakola ate no balasa ananya muno agulina endongo yakumeka agulina kankubulireko lwaki palasa ino family yawe ino mayini n'omulimu gwesagala wenkusokera okubulya nti palasa ino agulina mu bayimbi abavudde ebweru w'eggwanga n'ova wano n'ogenda ebweru awagwa yali tayimukangako yabira no yaliwo anti kati ateri ogamba otya katatozo ogwanga tunayagenda naye n'asigalayo ebweru eyo ng'atambuza omuziki gwe n'ebizibu birala ebyamutuukako muganda wange okuva ebweru eyo n'okomawo wano n'otuyisaamu music tumuwulira ate n'anywera kikalubamukko abayimbi bangi abagenze bwe ne badda nekigaana nga connection zonna aziyina bashanks bagenda ne badda bali bayimba ngamba oyagenda yali yayimba nga bamumanya shanks teri muntu tosobola kukona n'agenda Chameleon yali asula ne muziki gya shanks tosobola kukona tosawadira amatooke ng'ogafunye gade gagenatera okudda n'ogawummuzaamu oddemu ogafunye anti nono wejuya yali agataddemu omuliro nekyegamba towakana kusiima abantu bonna statistika bagenze ne badda ne bigaana otegedde nga balina zi radio stations balina buli kintu nekigaana kyakubiri genda maaso tubadde twogera ku bayimbi musajja bate simanyi ekizibu tukuwoteesenga yogera mukama wange so ekyo kikalubamukko naye bwazze wano n'atukuba music wa palaso newankubadde palaso muto wa Chameleon naye si ye factor evuddeko ennyimba z'okubeereza amaanyi segedde zitambudde byazo era abantu ne batuuka ekiseera ne bamwawula n'ayawuka okuva mu kifaananyi kya Kamiri nadda ebbali abantu ne batandika okugamba nti oluyimba olwo oluvuddeko lwa palaso kikalubamukko era abantu abasinga bakyabagamba nnyo nti bannange oyo gundi muganda wa gundi naye palaso yafuna omukisa n'atukuba ennyimba ne zituyitamu era ne Kamiri ne waata abaddewo ku shooye bamubangizzaamu naye nga si keeka lyawe ennyo akaamaanyi ekyo weekiri kuba buli omu amusuubira okukola ki nga naye bw'onojja ewange waka nga ninawo omukolo muwala wange mukyala wange n'otamulabako otyamu n'ogamba naye omanyi twabadde n'omukolo nimwalabye ku mukyala kwe kyate twamulabika kati Kamiri bw'atabaawo twewuunya oba olina otunnyonnyola okwongerezaako ku ekyo palasa alina ekintu kyakola nange neegomba okuba ne muganda wange w'amaanyi bw'aba nga asikatiddemu bw'ati ng'amukima nakiraba ku luyimba lwa Ana Maria oluyimba olwali lugaanyi
n'akimaka music remix kati simaba mwakiwa nnyo obudde ekintu ekyo oluyimba lwa Hana ne baluddamu yatuwuliriza remix kati begabega yadda wadde asikatidde Palaso Chameleone n'amukima negumanye nange okuba ne muganda wange naye ate ngeze ennyimba bbiri ate si ze z'amaanyi za Palaso naye guli omukono gwakuteekako kale gukuyisawo naye kyegambo mukisa nti waliwo abantu nga kolabo gy'alina ne muganda we kyekyayimiriddeko lwatayimbire na muganda we tabaawo kituufu naye ono begabega ne ana ne bw'atalizimbe teryazimubanja naye ageza agirinnya aleme kuyimba malamu agibejja kuvuga ate n'akola ekintu abantu abasinga bajja bumanyi nti tulabyeko abantu bangi wano abo nga kitaawe w'amaanyi oba muganda we w'amaanyi ng'alina kusooka ate kugattako mu nnyimba za kitaawe oba mu nnyimba za muganda we okubeezaawo naye Palaso ye muntu akuba show ye negwa nga tayingira oluyimba lwa Kamili kituufu kubanga azirina ezize ziweke sebo mukisa we buli family kuba ne wiza aguyina ayo wiza ate yagulina ne mukama laba mujjamu fuse yali agulidde Mayanja Family njagala nnyo ndi musaayi wena kyoyagala oyisaawo kyajja gikuwa tampa mubeere bulungi mubeere bulungi baagala nnyo